إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matindo gonna malungi na majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza netumusuuta namatenda aga malungi ngabe gatusomesebwa tumwanjagira sokusasana eminebe kumbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo yatutumiranga kya kusasira ebitonde byonna. Tumwanjagira okusasira okwo n'emirembe ebibenga bibuna abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna nabo bonna abamugoberera okutwalira awamu okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumwanjagira tutaasa omubi sitaani atulabankanya okutujja ku mulamwa gwaffe nga n'omulamwa ogwo gwe gwatutonza, omulamwa ogwatutonza okujja kuno ku nsi ffe abantu n'amajinni, nga n'omulamwa ogwo gwe gw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza kyengera ky'amaanyi okuba tukyali balamu era tukyassa gwazuukuse ku makya ng'okyali n'omwoyo tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Mutendereze kuba okomyeyo ovudde mu kufa okutono n'akuddiza omwoyo gwe, n'akuddiza omwoyo gwo, n'akuddiza omwoyo gwo eri abatafunye mukisa ogwo gwakuddamu kufuna myoyo gyabwe kuba gwagufunye kitegeeza nti okyalinayo akakisa akalala ak'okumusinza ak'okwongera okuzitoya minzaaniyo. N'olwekyo kakozese beera ng'omwebaza, beera ng'omusuuta, beera ng'omujjukira, beera ng'omwenenyeza ebyo ebikusobako, beera ng'omulaajanira abeere ng'akutaasa. Kuba ebyo byonna yabyeyama okubituwa bwe tunaabanga tuli abaddu abagonvu gyali. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza tukimanyi bulungi nga bwe tuzze tulaba mu misomo gyaffe egikulembedde nti oluvannyuma lwa shiriki ezambi eddala eriddako awo obunene Iblisi lyalwanirira okuba nti akusuulamu oluvannyuma lw'okuba nti akulemeddwa ku shiriki kwe kuzuula mu ddiini nga Sufyan Thawri bwe yatugamba nti okuzuula mu ddiini kyagalwa nnyo mu maaso ga Iblisi min al-ma'siya okusinga amazambi gano amalala ag'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Mu mazambi gano amalala kubba, kwenda, ebyo byonna omuddu yutabu minha, omuddu yeenenya kuba abeera amanyi nti lino zambi lyenkola. So nga ate mu bid'a la yutabu minha omuddu teyeenenya. Lwaki? Anti asuubira nti bino byonna byakola bimusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nebanga ndwadde nnene eyeetaagira ddala ennyo okuteekako ebirowoozo okugirwanyisa nga tugirwanyisiza ddala mu ngeri y'okufuna eddagala n'ekikolo. Okuzuula mu ddiini kusensedde nnyo mu bifuba by'abaddu. Okuzuula mu ddiini kusensedde nnyo mu bifuba by'abaddu nga abakukulembera bebo betwandibadde tutunuulira nga ba role models baffe
kuba be bayivu Allah subhanahu wa ta'ala be yasitula amadaala ne bagenda ne basoma eddiini ne bagifunamu amabaluwa agabakakasa nti eddiini bagisomye naye ekyennaku nti eddiini bagisoma naye tebagitegeera oba olyawo kubanga eddiini yeno bw'oba ogisomye n'ogitegeera ate kizibu okujja n'oyimirira mu maaso g'abantu n'otandika okulwanirira ebintu ebizuule ebiriko n'obujulizi nti bizuule gwe n'otandika okubirwanirira okubiyimirizaawo tolaba ng'ekyo kya nnaku omuntu alekayo okugoberera ekintu eky'amazima n'asalawo okugoberera kwagala kwa mwoyo gwe omuntu atunuulira hadisi n'agisoma naye n'agibuuka n'agenda ku birala awamu n'okuba ng'agirabye era agitegedde era agimanyi n'agibuuka n'agenda ku birala lwaki anti hadisi eno mw'anaagisoma ejja mmuyiwayo ejja kumwonoonera kano kaddiiru kaaliko oba olumu bw'aba asazeewo gisoma agivvuunula kifuula nnenge n'olukyo kya nnaku nti abandi badde abakugu baffe be twandibadde twebuuzaako ebyo bye twagala okumanya kuba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atulagira fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun mubuuze bannannyini kumanya bwe muba mulina kye mutamanyi naye ekyennaku be twandibadde twebuuzaako ate batuzza amabega ebintu babituvuunulira kifuula nnenge kusinzira ku kwagala kwa myoyo gyabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala afutaase embeera eyo n'olwekyo baddu ba Allah endwadde eyo gye tuliko okuba nti twejjukanya ebigikwatako endwadde ey'okuzuula mu ddiini mu musomo gwaffe gwe tulaba olwaleero tuli mu kitabo kyaffe hukumu qira'atul Qur'an lil mauta ennamula y'okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu ekya mukadde waffe sheekhe ow'ekitiibwa Abi Abdillahi Muhammad ibn Sa'idi Rasilani hafidhahullah omusomo guno twaguteekako omutwe ogugamba nti okusoma edduwa z'abafu bid'a eyo ensonga gye twakulembeza okutunuulira lwaki nti anti bwe tukuŋŋaana nti tuzze kusoma dduwa ya 40 simanya dduwa ya kikutula nsingo simanya zino dduwa za Ramadhani tusabira abafu baffe abaafa ensonga enkulu ennyo etukuŋŋaanyaawo kujjayo Qur'ani kuzisoma kusoma Yaasiini kusoma Al-Fatiha n'ebirala tufune empeera ate tutoneko ku mpeera ezo zigende eri abafu baffe abaafa abalala bagenda ku kabuli obasanga mulimba eyo ng'ali awo atudde azze n'akatebe ke akatadde awo aggyeyo Qur'ani asomera mufuuwe gwe baaziikaawo ebyo byonna baddu ba Allah bizuule mu ddiini tebiriiko ndagiriro mu nsomo gyaffe egiwedde tuzze tutunuulira aqwalil mufassiriina wa kadhalika aqwalil muhaddithiina twalaba ebigambo by'abakugu mu kuvvuunula Qur'ani engeri gye bavvuunulamu era engeri gye boogera ku nsonga eyo ne tulaba ebigambo by'abannahadiisi butya bwe boogera ku nsonga eyo abaffe tukkirizibwa okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu oba nedda obujulizi ne tubulaba nga bonna bagamba nedda ebyo bintu bizuule olwaliro biidhinira tugenda kutandika okulaba aqwalu a'immati al-madhahibi al-arba'a tugenda kulaba ebigambo by'abakugu ba imam mu madhahibu ana agamanyiddwa amadhhabu ga imamu Abu Hanifa amadhhabu ga imamu Shafi'i amadhhabu ga imamu Maliki n'amadhhabu ga imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahumullah kati sheekhe yatuleetera ebigambo by'abamu ku bakugu abo yagenda atulaga atugamba nti fa madhhabu Abi Hanifa mu madhhabu ga imamu Abu Hanifa agamba qala fi sharh kitabi al-fiqh al-akbar
nga kino kya Sheikh Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, nga kino kimu ku bitabo eby'amaanyi era ng'ono omu ku bakugu mu madhhabu ga Imam Abu Hanifa. Agamba thumma al-qira'atu 'inda al-quburi makruhatun 'inda Abi Hanifa wa Malik wa Ahmad rahimahumullah fi riwaya. Agamba nti oluvannyuma nno tusande tukimanye nti okusoma Qur'ani nga tugisomera mu kabuli, okusoma Qur'ani nga tugisomera mu limbo kitamwa, tekyagalibwa, tekikkirizibwa. Tusaanye tukimanye nti abamanyi abamu awandiika ekigambo makruh ng'ategeeza haramu, ng'ategeeza haramu. Mirundi mingi nga bawandiika makruh naye nga bategeeza haramu. N'olwekyo kiri haramu, tekikkirizibwa okusinziira ku madhhabu ga Abu Hanifa ne Imam Maliki ne Imam Ahmad mu riwaya, li'annahu muhdathun lam tarid bihi as-sunnah. Lwaki? Anti bintu bigunjeewo bizuule tebyajjirako mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama wadde n'akatono. Yani kati ono Sheikh waffe Rasdani agamba nti yani qira'at al-Qur'ani 'inda al-quburi kama fi madhhab al-ahnaf muhdathun lam tarid bihi sunnah. Agamba amakulu okusoma Qur'an nga tugisomera mu limbo okusinziira ku madhhabu aga Abu Hanifa, Imam ono mukulu, kizuule, tebikkirizibwa, tebyajjako mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obasanga bangi naddala abayindi, njogera kati nze ne waffe gye tuwangaalira, kuba abayindi bonna n'Abapakistani, Ababangladesh bonna bali ku madhhabu ga Imam Abu Hanifa. Bagagenda wala nnyo ne bagongeramu ebizuule bingi, ne bagateekamu ebizuule bingi. Ne bw'okola otya n'ojja n'omugamba nti waayi kino ky'okola kikyamu, ekituufu kye kino, bagamba nti ffe seeka waffe agamba bw'ati, n'olwekyo tutubuulira. Ne bw'okola otya, ne bw'omusomera aya ya Qur'an, ne bw'omusomera hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, agamba seeka wange yagamba. Kati bangi mu bo obasanga nga bakuŋŋaanye basoma Qur'ani, n'otunuulira akavuyo akabeeraawo ne weewuunya n'okwewuunya. Obasanga mu zinimbo bali eyo batudde basoma Qur'ani, tosobola kukimuggyako. Naye omukugu waabwe agambye nti ekyo kizuule, tekijirangako mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Sheikh agenda maaso n'agamba nti wa fatwa al-madhhabi al-hanafiyyi kama fi kitab at-tariqati al-muhammadiyya al-fasl al-thalith, mu kitabo ekyo fatwa yafuluma mu kitabo ekyo tariqatu al-muhammadiyya nga kitabo kya madhhabu ga Imam Abu Hanifa, agamba nti wa fi umurin mubtada'atin wa batilatin akabba an-nasu 'alayha ala dhanni annaha qurabun maqsudatun. Agamba nti n'ensonga ebintu ebizuule mu ddiini era eby'obulimba abantu abangi bye beebundugguddemu nga babyesibako babikola, ala dhanni annaha, babuwe nga basuubira nti qurabun maqsudatun, babikola ng'ekigendeerwa kyabwe balowooza nti bibasembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wa minha, mu byo mwemuli alwasayatu min almayyiti bittikhadhi at-ta'ami wa dhiyafati yawma mawtihi aw ba'dahu.
nti mwe muli okulaama omuntu n'akiteeka mu kiraamo kye n'alaama nti bateekwa buteekwa okukuŋŋaana ne bafumba emmere abantu ne bajja ne bakuŋŋaana yawma mautihi olunaku lw'aba afudde ne babafumbira emmere aw baadahu oba oluvannyuma lw'okufa kwe okukuŋŋaana abantu ne babagabula wa bi'itaa'i darahima liman yatlu alqur'ana liruhihi wa yusabbihu aw yuhallilu lahu n'okuba nti abantu bwe baba bakuŋŋaanye baleeta abasomi ba Qur'ani ne babanga babasasula kuba eri abamanyi kuba eri abantu nga b'omulimu gwabwe kuŋŋaana ku mikolo ng'egyo ne basoma Qur'ani nga bagenda kusasulwa ensimbi. Agamba nti abantu okuba nti nno omufu alese alaamye nti balina okukuŋŋaana abantu babagabule baleeta abasomi ba Qur'ani babasomere babawa omusaala okuba nti nno basomye Qur'ani eno si ekyo kyokka n'okuba nti nno babeera batendereza Allah okuleeta zi subhanallah n'okuleeta tahlil la ilaha illa Allah ng'ekigendererwa empeera ziveemu zigende eri omufu ono aba afudde eyalaama wa kulluha bid'un munkaratun batilatun fatuweegamba nti ebyo byonna bizuule bifu bivundu bya bulimba tebikkirizibwa mu ddiini walmaakhudhu minha haramun gwe omuntu okuba nti olina ky'olidde oba olina ky'ofunye ky'oweereddwa ku mukolo ogwo haramun lil akhidhi kiri haramu kwono gwazze n'otulaawo n'osoma Qur'ani ne bakuwa akabaasa wa huwa asin bitilawati wa dhikri li ajli dunya agamba nti kujeemera mutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti nno otuddaawo n'osoma Qur'ani oba okuleeta azikaali ng'ekigenderwa kyo kufunamu mpeera za ku duniya wano anti bagenda kukwatira akabaasa. Abo maseka bonna bamulaba aba basibe ebitambaala gwe bayise ng'omugenyi omukulu ng'ekimuleese kubeerawo ng'omugenyi omukulu kukondakitinga dduweeno kukubiriza abantu kusoma Qur'ani kuleeta azikaali kuleeta tahlil ku nkomerero ne bamuwa akabaasa kiri haramu ojeemedde omulezi wo eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala weetabye mu ebyo ebitakkirizibwa ebitaliiko bujulizi kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Qur'ani eno Allah subhanahu wa ta'ala teyagissa kugisomera mu bifo ng'ebyo teyagissa kugisomera mu bifo ng'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani eno tumanyi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ensomesa gye tusomesaamu butya bwe tusoma Qur'ani eno nawa we tugisomera tekyajjako mu sunna za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ate ye yajja okutusomesa Qur'ani eno ye yajja okutusomesa eddiini eno. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwaako obujulizi wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Omubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyaba bawadde mukitwale kyababaganye mukireke tayina kyeyalekayo era bwe yamaliriza omulimu gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula okuva ku mwaliro guno ogw'oku nsi n'addayo gy'ali kuba obubaka yabutuukiriza al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah subhanahu wa ta'ala atiwaako obujulizi obubaka bwajjula eddiini yajjula ekyengera ne kijjula obusiraamu n'abutusiimira nga y'eddiini gwereka kuleeta bibyo bipya tebirina kye bigenda tutuyamba n'akamu n'akeddagala. Sheikh agenda maaso n'agamba ti waqala al-imam al-allama al-Ainiyu rahimahullah wa huwa hanafiyun
sharihun lilbukhari ono allama omukugu mu madhhabu ga Imam Abu Hanifa nga yakola sharh ku kitabo kya Imam Bukhari okukinyonyola ahadith ezikirimu agamba nti wayumna'u alqari'u lidunya kiganibwa tekikkirizibwa mamnuun tekikkirizibwa kusoma Qur'ani ng'ogendera mu kufuna mpeera za ku dunia wano wal akhidhu wal mu'ti athimani gwe nannyini kulya mpeera eno kugenda n'otula wali n'okwata kaba n'osoma Yasin ne bamala ne bakwatira akabaasa gwakutta akabaasa ne gwe bakakwatidde gw'omusomi n'oli nannyini kukwata kabaasa akakuwe mwenna muli mu kusobya muli mu kuzza misango muli mu byonoono. Sheikh Rasrani bwanyonyola agamba nti yumna'ul qari'u lidunya yani alladhi ya'khudhu ajran ala alqira'ati ategeeza nti oyo asoma Qur'ani nga kyagendeeramu babenga bamusasula wal akhidhu wal mu'ti athimani abantu bano bombi ono asomye gwe bapangisiza okusoma Qur'ani n'oli eyamupangisiza bombi bali mu kyonoono era bagenda kuvunaanibwa okujja nga bamaze okwenenya mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ate tusaanidde tukimanye nti okwenenya kwabwe tekukkirizibwa mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala okujjako ng'omuntu amaze okuleka ekyonoono kino kyakola. Kyonoono ki? Ekyonoono ekyokuzuula mu ddiini. Nabbi sasama hadisi yajogera, hadisi ya Anas emanyiddwa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ejjiji wakati wa tauba y'omuntu ono omuzuuzi mu ddiini. Wakati we Allah subhanahu wa ta'ala n'omuntu ono wakati awo yateekawo ejjiji tauba tegenda hatta yada'a bid'atahu okutuusa nga alese bid'a ono gwakola. Hadisi ntuufu bamanyi baagikola mu stamp eva ku Anas ibn Malik. N'olwekyo okwenenya kwabwe kusinziira ku ki? Kusinziira ku kuba nti nno oluvannyuma lw'okutegeera nti kino kizuule n'okivaako n'olajanira Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Bangi mu bakadde baffe abakola ebintu by'okuzuula ebyo bamanyi bulungi kye bakola nti ebyo byakuzuula. It's just a matter of kugamba nti why enough is enough. Lwaki siva ku bintu bino? Allah bwankwatira wano. Naye ekyennaku omubi Iblis afuuyirira enkya n'eggulo. Takuganya ayongera kuwundira na kufuuyirira kulaga nti kino kirungi. Bw'onoova ku bintu bino bajja kuddukako. Olaba abo bonna abo? Olaba bw'oyogera bonna ne basirika? Olaba bw'otambula bonna ne bakugoberera? W'otudde bonna bakuŋŋaana? Koonogeza n'obivaako bino bonna abo bajja kugendako. So nga ate babadde bakuyigako. Badde bakuyigako bingi. Bwe tulaba nti olina aya za Qur'ani z'osoma ne bazitegeera, tolabanga obasomesa. Ibulisi yo tekoowa n'akamu n'akeddagala. Tuli mu kulaba abakugu mu madhahibu ag'enjawulo. Nga ku mulundi guno tutandikidde ku madhahabu ga Imam Abu Hanifa okulaba abamu ku bakugu mu madhahabu ago kye boogera ku kusomera abafu Qur'an. Waqala taaju shari'a ono ye Mahmud Ubaidullah bin Mahmud al-Mahbuli faqihu Hanafi ono ng'omu ku bakugu y'omu ku bafukaha ba madhahabu ga Imam Abu Hanifa agamba mu kitabo kye Sharh al-Hidayah wa hiya min ajalli kutubul Hanafiyya nga kino kye kimu ku bitabo ebinene ebikulu ebiweebwa ennyo ekitiibwa mu madhahabu ga Imam Abu Hanifa. Agamba nti inna al-qira'ata bil ajri la yasilu thawabuha. Owulira?
agamba nti inna alqira'ata bil ajri la yasiru thawabuha. Omuntu okusoma Qur'ani eno gyasoma egenda eri abafu naye ng'alinawo wano akabaasa era bwe baba tebakamuwadde, subhanallah, olaba olutalo oluli awo agenda yeesooza era tadda agamba sigenda kudda mu bantu bwe bati. Sabanyumiza abagenda ku buruda ne basanga nga ku buruda bwe bamala okusoma be batuuka okugabula babagabula mugoyo bayomba ne beekandagga, eno buruda ya kikaaki tetugenda kudda, muyinza mutya okutugabula omugoyo? Subhanallah. Mwagenze kulya nnyama na piraawo oba mwagenze kusaba? Inna alqira'ata bil ajri la yasiru thawabuha. Okusoma Qur'ani eno nga waliwo empeera wali gy'olindiridde kuno ku dduniya, empeera zino tezituuka eri mufu. La lilmayiti, tezituuka eri mufu, wala lilqari'i, noono omusomi yennyini talina kaafuna aviramu awo. Wadhalika idha masta'jira annaasu walau sta'jaru bittaami la bil a'yani. Agamba nti na bwe kityo nno omuntu okuba nga anoonya kufuna mpeera kuva eri bantu, kabeerenga empeera zino agendereddemu kufuna byakulya nga tiwaliwo kintu kyeyawulidde, wabula agenderedde kulya. Tewaliwo kyeyawulidde bilmaali, kyoba agenderedde ku ssente, bidhahabi walfidda, oba kumuwaamu gold oba feeza. Wa innama law sta'jaru bittaami min ajri an yaqra'u wa yahabu thawaba alqira'ati lilmauti falladhi ata bihim fa'ata'amahum aw a'tahum athimun. Omukugu agamba nti omuntu ono agenderedde okuba nti nno afuna empeera, aliisibwa emmere, agenze tugenda kulya piraawo, tugende tusome ku Qur'ani batuliise ku mmere, tugende tusome Qur'ani, empeera zino zigende eri abafu baffe. Oyo akola ekyo omusomi noona abakuŋŋaanyizza okubaliisa emmere, agamba nti bombi abo athimun, bali mu kwonoona mu nsi era boolekedde okubonerezebwa bwe bagendera ku mbeera eyo nga tebeenenyezza. Wahumu athimuuna, abo bonna abeetaba mu ebyo baba mu kujooga Katonda. Bano abakuŋŋaanye ekibaleese kusoma empeera zino bazitonera abafu, babawe emmere balye oluvannyuma, babawe obubaasa, baba mu kujooga Katonda. La ajira lil akhidhi wala lil mu'ti, teriyo mpeera zoono nannyini kujja atambudde olugendo ekimuleese ki kwetaba mu mukolo guno kusoma Qur'ani, alye ku mmere, afune n'akabaasa, oyo nannyini kukola ekyo, noono nannyini kumukyaza, nannyini kuteekateeka mukolo guno n'amuyita ajje abeerewo ng'omugenyi omukulu, basome Qur'ani, bakoolobye zi Yaasiini ne za Al-Fatiha, empeera zigende eri abafu. Agamba nti abo bonna tebalina ke bafunayo. Fama alladhi yabqa min athawaabi hatta yuhda lilmayiti wala thawaba. Yani sheka atunyonyola ebigambo ebyo n'agamba nti idha kana alladhi yaqra'u alquran bil ajri la thawaba lahu, bwe kiba nga ono omusomi wa Qur'an kuba oli waggulu abuuza nti kati olwo ki ekisigadde? Bw'abanga ono omusomi talina kaafuna, nnyini kukuŋŋaanya abantu abatudde wano talina kaafuna, kati ate olwo ki ekisigadde? Empeera zinaavaawo ezinaagenda eri omufu. Kati agamba wano
idha kana alladhi yaqra'u alquran bil ajr bwabanga ono omusomi wa Quran omukugwe yazza okusoma Quran nga asubirayo empeera la thawaba lahu taina mpeera zagenda kufuna fakaifa yahabu ma la thawaba lahu liman yahtaju ila al-ajri wa thawabi kakati wabanga taina kasigazaayo taina kafunye aviddewo ngalonsa ate jjukira nti tojja kuvaawo ngalonsa nedda Yesu ojja kuvaawo ngalonsa nga toyina kyofunye in terms of mpeera wabula tojja kuvaawo ngalonsa ojja kuvaawo n'omusango n'ekyonoono nga kikuwandiikiddwako n'olwekyo tojja kgenda scot free nedda kati kyagamba wano nti omusomi wa Quran yazze okusoma Quran eno empeera ziveemu zigende eri omufu naye kati empeera tayina tafunye kati ate kino kyatonera omufu ono ng'ate mwetaavu nnyo eri empeera mu kaseera ako kaalimu mwetaavu nnyo kuba abafu gye bali eyo beetaavu nnyo okufunayo akalungi akajja nga kava ku nsi kati omufu ono mwetaavu naye ate talina kafunye lwaki anti ono nnyini kuteekateeka mukolo guno nnyini kukola mukolo guno ogw'okusoma Quran talina kafunye kati ate oli anaafuna atya Sheikh agamba nti nno hadha min al-amri al-ujabi ebyo nno munnange ebiri mu ebyo ebyewuunyisa ezo nsonga zeewuunyisa okulaba nti abantu abandibadde babeera ekyokulabirako ate be bakola ebintu ebyewuunyisa kyewuunyisa omuntu omumanyi omuyivu okuyimirira n'agamba nti atogezanga n'ova mu nsi nga tolaamye kukusomera talakayini. Allahu akbar. Ekintu ekyo nze buli lwe nkirowooza kinneewuunyisa. Nabagamba talakayini tujja giraba biizinillah abamanyi bajoogerako ki allajina daima abakugu bagamba ki ku talakayini abo abakugu baffe abagamba nti nno togezanga n'ova mu nsi nga tolaamye kusomera talakayini eyo gye baasomera bakama baabwe ababasomesa bagamba nti ebyo bizuule kati tunaatwala byani tunaatwala byono eyasoma oba tunaatwala byoli eyasomesa ono definitely tulina kutwala byoli eyasomesa kuba ono yagenda ewooli kusoma era oli n'amusomesa oli yamusomesa agamba nti ebyo byayogera nze sibimusomesanga bifu tebiriiko ndagiro tebyajjako mu sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallama nolwekyo tulina kutebenkera nabyoli eyasomesa kuba ye mwesigwa nolwekyo sheekh abuuza idha kana alladhi yaqra'u alquran bil ajri la thawaba lahu fakaifa yahabu ma la thawaba lahu liman yahtaju ila al ajri wa thawabi bw'abanga ono omusomi talina mpeera zaafunye kati ate anaasobola atya okutonera oli omufu okumusaddaakira empeera zino nga ye talina kyafunye anaasobola atya okusaddaakira oli okumutonera oli ali mbwetaavu naye talina kyamutonera abawusulu feke bagamba nti faaqidu shay'in la yu'tiyahu atayina kintu tasobola kukigaba onoogaba otya kyotayina oyo atayina kyayina tosobola kugaba kyotayina kati ono empeera tayina amaze biseera wabula afunye musango asimu afunye musango kati ate anaagaba ki talina kyayina n'olwekyo abafu bammwe mubaguza mpewo mukoma kukukkusa mbuto zammwe naye ekyennaku wala yaquluna fi butunihim illa an-nar byonna bye bateeka mu mbuto zaabwe nga bakuŋŋaanye ku mikolo egyo egy'okusabira abafu muliro teri kirala nolwekyo bado Allah bulungi abakkiriza twefubeko tuleme kugendera mu nkwawa z'abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe tekirina kye kituyamba n'akamu n'akeddagala togenda kufunamu tomala biseera byo tetukkirizibwa n'akamu n'akeddagala
kukola kintu kyonna nga tikiriko ndagiro kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Obukwakulizo bubiri obutuusa ibada tubumanyi. Obukwakulizo bubiri tubumanyi. Al-ikhlas ke kasooka. Ng'obukwakulizo obwo bwina okuba nga butuukiridde omulimu gwonna omuddu gwakola okusobola okutuukirira ne gukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudayl ibn Iyad yagamba bw'eri ayogera ku aya eri mu surati al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yatutondera obulamu n'okufa atugezese alabe ani analongoosa emirimu gye. Kati ono omukugu Al-Fudayl ibn Iyad tumumanyi rahimahullah yagamba nti akhlasahu wa aswabahu. Kitegeeza ki? Akhlasahu wa aswabahu, longoosa okole lillahi subhanahu wa ta'ala kisookera ddala, wa aswabahu ate omulimu guno guteekwa okuba nga mutuufu. Bamubuuza nti ya aba Ali, owaye gwe taata Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, owaye tubuulire kikyotegeeza n'ebigambo ebyo. Yaddamu n'agamba, ebigambo bino bikulu nnyo baddu ba Allah tubiteekeko amagezi. Yaddamu n'agamba nti innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Omulimu gwonna gwoba okoze nga omulimu guno ogukoze lillah, kuba obukwakulizo buli bubiri. Akasooka al-ikhlas, okukola ng'okola lillah. Akokubiri al-mutabaa, okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyo kyonna kyokola kiteekwa okuba nga kiri muwaafaka lissunna. Kati seeka atunnyonnyola n'agamba nti omulimu gwonna gw'okola n'ogukola ng'ogukola lillah, walamu yakun sawaban lam yuqbal. Omulimu n'ogukola nga ogukoze olina ikhlas, naye ng'omulimu guno si mutuufu, amakulu teguliko ndagiro kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegukkirizibwa. Wa idha kana sawaban, ate era bw'ona ogukola ng'omulimu guno mutuufu guliko endagiro, walam yakun khalisan, naye nga togukoze lillah, lam yuqbal, tegukkirizibwa hatta yakuna khalisan sawaban, okutuusa omulimu guno lw'ona ogukola ng'omulimu guno gulina obukwakulizo bwombi obwo, ogukoze lillah ate nga guliko endagiro okuva ku mubaka. Ayongera okunyola n'agamba nti wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlasu eno gy'olina mu kifuba, omulimu guno guteekwa okuba nga ogukola lillah, onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kusiima. Wasawabu an yakuna ala sunna, ate okuba nti nno omulimu guno mutuufu kwe kuba nti nno gukwatagana ne sunna, gukwatagana ne sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awatali ekyo obeera omala biseera, obeera omala biseera. Lwekyo baddu ba Allah tuleme kubuzaabuzibwa n'abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Tukole ebyo ebitusomeseddwa nga biriko endagiriro. Kakibe kirungi kitya ggwe mu kulaba kwo, kakibe nga kiriko ab'ebitambaala bameka, ab'ejjubba bameka, bakuŋŋaanye ne batuulaawo, tekikubuzaabuza. Ebbanga lyekimala nga tikiriko ndagiriro kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oba omala biseera. N'olwekyo kyewala edduka za mbwa, tomala biseera byo, tomala biseera byo. Naawe ojja kugabana kyenkanyi nabo oluvannyuma lw'okuba nti nno otegeezeddwa naye n'ogaana, n'osalawo naawe kugoberera kwagala kwa mwoyo gwo, gukusika gukuzza eri. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda kukomawo biidhinillah ng'olwaleero tutunuulidde ebimu ku bigambo by'abakugu mu madhhabu ga Imamu Abu Hanifa. Kiki bagamba? Batulaze nti okuŋŋaana ezo Qur'ani ze tusoma nga tukuŋŋaanye, Qur'ani ezo ze tusoma nga tukuŋŋaanye nga tuzisomera abafu, Qur'ani ezo ze tusoma nga tugenze mulimbo tuzisomera abafu, ebyo byonna tibijjangako
lam tarid bihi as-sunnah tebijjangako mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam nolwekyo bifu tebikirizibwa kumala biseera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan waffaqallahu lijami' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.